yegase mu list y'abasajja aba abasajja tebayinga bayimbe ebbanga ddene nalaba Morgan Heritage bayimbira 5 hours batumuza ne bagamba go for a drink mugende munywe mukomewo ngate balamu ababise kati Winfred Busy Sigino yakuba ekivulu ekyo abantu nga bangi akakuba mwalimu n'akakuba akatonotono era embeera nga bwe yabadde ijjo kushoya Winnie Nwagi twasose ntubamu n'akakuba ntumane tufuna akasana weza nebeerawo nga si ya bugu mulingi ate si ya mpewo kati nga vibe eri ku vibe ekisaawe kino cricket oval ndowooza kati kifuuse nti muna Uganda kyakitya abayimbi bebweru bokka nedda mati kyali kyebweru bokka soka kyali kyebweru bokka nga najja nakiyingiramu awo abiri wakiyingiramu naggula ekkubo bwabite ne bakiyingira yagulya bana Uganda ekkubo naye nga ebivulu awo kati cricket oval kankubulya musa waliwo omuntu ategezawo ekivulu mu kirasha waliwo wasonze nga wakaluwe wasinza okulabisa ne bali abalaba ebyobwerera ababeera ku NCS nga tekulyagana kulingiza otegera mu VIP bandi nyabayimbi abakoze ebivulu ne bavaayo kaganga mu butufu webuuza lwaki yazze wano ekitegeera nga bibasaze n'omusaasira UB40 kampuni y'amasimu yabaleeta ekitegeera bulungi andoza UB40 then netuzaako Arakeri kwa UB40 kyali expensive nnyo n'Arakeri bombi abali expensive nnyo n'Arakeri yafuna abantu Arakeri yayimbira eddakiika 45 agenda okuva ku stage nga line eziyingira eri ku New Vision one mpitirivu yali ku New Vision yali kyaddondo wali bakuba bombo ebiseera byenzikira bulungi nga zigenda okuwera ssaawa 7 ez'emisana nga line yawandise okukola ki okukkiririza abantu kwa UB40 ate nga sente webaga nti emitwalo 25 eja emyaka nga 10 emabega zali sente nyingi UB40 show yali abagagga kati Arakeri yajjuza abantu awo abantu bakaba n'amaziga bamusaba akomewo ku stage kuba abantu bakyayingira yengaga nti contract yange gye nakoze n'abandeese yali kampuni ya Zaini ebiseera ebyo nti egamba nina okuyimirira kikaana mu 5 zikoze eki ziweddewo batendekati nnyo ate kampani yali yerese Arakeri teyakola ku loosi olw'ensonga sente bazitunda before the main event emiryango ne bagiguza Balamu kati Balamu natuuka ku miryango ng'abantu bajja ne butiketi babagamba tiketi zaweddeko obudde bwazo nga balina okuddamu oguleyo ku mulyango ne bagula oyogedde ku kya Balamu olunaku lw'eggulo omayi bagamba embaga tebaako olunaku lw'eggulo sound ya playinza abantu abo erugogo sound yazikidde emirundi nga 18 era nagenza okunoonyereza nga kigamba ba outsourcinze bakutte oba owa Balamu ne bakwata owa Baazi ne bagatta kugamba akatogo kabadde awo omuyimbi yatuuse n'ekiseera n'abeera frustrated n'abeera ne backstage n'atuuka n'okubreakinga down n'abuuza abamubadde okumpi waki saundi wange ye mubi nga bagamba omuntu eyakola saundi kwa Zawi ku luno bamugambye bamuleete ku eno show ne bawoza sente tebazirina kati nekibeatinga my understanding bonna abantu bali signed under semulebo waki omumu muyisanga princess omula ne mumuyisanga kawawa ekintu kyatuse ku show ya Nwagi ekya sound kyabadde kyekimu okubeera atandise paka yavudde ku stage nga waliwo time yatuse nga omuzira gukola kiguvaako neweebuuza kyabalibye ku zuulo kitereeza because kyahappenize nga ogambye emirundi mingi 18 nze nagibaze ate nga mike ya muyimbi yakola ki yevaako era atuse bayireera ekiseera n'akimanyiira nga talina kyakola because osooka neweekangamu n'ogamba nti oba ki yakiseera n'akimanyiira nga weevaako akontinuinga negattako ogwe yabadde okumpi n'abakuba ebivuga kyabadde ku sound omuyimbi n'atuuka n'ekiseera okutiiriisa amaziga ng'abuuza what is not happening Musa Simwanga sabadde kumpi n'abakuba bavuga byokka wabula n'abaddewo nga omukuba test bamisana sound eyo eya show ya Nwagi bakutte Balamu n'aleeta generators n'aleeta n'ebidongozi bayita zitopu zino ezibeera ku njegere oyo ticha shobwetuyabadde ezibeera ku njegere ne baddira vibes that's Gerard Luyima Gerard Luyima ne bamujjako ejo makati owulira ne bakwata bagaye babayita ba BK sound bo ne babajjako bass zokka beyo waggulu mutundu ne babajjako bass yekka ate ne bakwata ba technician ne babeera ababaazi
wabadde era eddoboozi ly'owulira nga lisaakadde microphone zaabwe zabadde nfu nnyo nga microphone okima bakime oyita bayite ng'oyogera n'owulira nga wano waffe ate bw'oyogera ennyo muno owulira nga mukola ki era kyovola ba artist kuba ne Vinka yatuuse ekiseera Vinka ng'ayimba ne Winnie mike yaabwe neddamu nekolaki nevaako azawi naye we yazze ng'owulira mike eri wansi kati nze ne ŋŋamba ku kivulu kino maiden concert y'omuyimbi omuyimbi asinga obaleetera sente omuyimbi asinga obaleetera sente mu kampuni lwaki temufa ku show ye nga yiye ebadde na sold out kyannemye otegeera sound yabadde mikono migatte kati nga bano abasembayo abamukwatamu banjawulo no bwatereeza kano ate ng'onajja atereeza kano aba atereezezza kano ate ng'oli atereeza kaki kali akalala kati bandi nga tenge ekuba yo bandi eri under swangs na nayo ina sound controller waayo ate ne bandi era gadde mawanga magatte nga mulimu ono olaba weeno olaba weeri ovuki ekyo kiri okay naye ate product kyekivaamu final product mukwogera okwangu aba swangs beetaaga okugula sound owaabwe kubanga otwali mu rostand sound yali waabwe baali bagatta mugatte kati mba mukozi organization company ennungi bwetyo ya music simanyi lwaki mba na sound okubanga mwewala ebyo mukwatene ku bantu abala entertainment yakyuka yaleeta abantu abapya jeje events akamala okusumula ebyuma ebipya tukutukutuku kyebanera okugamba kyebayinza okukola nti mufo kyofuna amawanga amagatta ago ojje wali ojjeeno bafune kampuni emu ebenga ekola ku kintu ekyo because bwolaba balina obusobozi oba wa sound omulungi ate nga kampuni eri egi buli wakati yagatira ennyo tekitegeeza nti bintu bijja kukwatagana biri eri onalina okontrolinga kino okontrolinga ki ononyala okutuuse n'ekiseera tikya ani abadde stage manager kuba natuuse ekiseera nga okuwumula kususse twafulidde break eyasoose abantu badde balwanaganye maaso wano nga beesindika waliwo abakazi abazirise nga bana kati nga ogwo si musango gwa mutegesi naye era tubasaasideko ku stage kuno ngwemusinga abantu bana basooka bano biseera bisinga b'okommunikatinga nabo bw'abeera ng'anyigiriziddwe oba nga munyigidde ekkuuma ofaayo kati ate mu communication ya event batukkiriza kuyimiriza event for one person lwakuba omukuba MC bwetwadukola nga Salvador yasazeewo n'agiyimiriza for over 10 minutes. It was a wrong move naye nga bw'omanyi abantu b'oluzungu ogenda mugamba nti kino kibakikolayo bati ayogera lungi nnyo Winnie Nwagi lwava ku stage yali atekinga time mpanvumuuko okudda kyobadde otegeeza kutegeeza kyendowooza nti because olaba owedde buli wagenda akomawo ng'ate mupya so being nti mukazi nende yali bamusabika ebyo na byonna juke yali n'ekyusa okuva ku wiigi n'engoye zonna zonna engoye zabaddemu obubadde bungi nnyo nga nti wakoma ku stage aba yambadde costumes nga 3 in 1 kati ozipangapanga ezo zisiba okola kyona byonna kega kyatuttemu ku budde sounding eri awo ekirala mbadde njagala okugamba maliriza tugende mu bulango bwaba omutegesi w'ekivulu Keti events ate si yabadde under the stage bagirekedde swangs nga yo handling ebyayo na buli kimu abeere ku get collection kale tugenda koma tukyali naawo okumala tukyaliwo omwana oyo yakoze history nze tikyankulaba tewatidde obugumu wabujja bwolaba abantu wakoma balabadde natidde nabadde excited nnyo nensiima n'okusiima engeri gye twadde tukontrolingamu abantu okutajja ku stage ate munange ekyewuunyisa bamanyi babeera baagala nnyo stage Winnie Nwagi yasikiriza abawagizi nga bamufaanana sayizi abaana nga bamufaanana Winnie Nwagi bwe yambala ku show ya Zawi nambala ka patra nasumulako wano katini natulaga obutiiti nga buli mu kifuba show yonna katuwumulire ku butiiti tovaawo ne ku Facebook atukoze Nalongo yakoze ku Facebook atuteekeyo tukoze ne Flex Ivan wali omusajja wa Arsenal wuno wano kagulire naye wali ayaga nnyo bebe kulu senga akimanyi n'abantu bafa bali mu kutwala muzungu enjawulo kale katuwumulemu tukomewo tovaawo okay oyagala obutiiti tichati abaana babadde kulima